Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Oba totegedde nti abantu bakola kifaananyi ekyo then wummuze engalabiyo kakkana kubanga goyinza okuba nti olowooza nti oli w'amaanyi n'engeri yakulaba 0 oba akulaba 4 kati soko kakkanye engalabiyo otuule wansi weetegereze ensi nga bw'etambula kubanga basinga obwegimuloza ensi bw'etambula ensi etambula bintu birala nnyo teeka olowoozo ka leero mu society mwoli sooka olowooze ki ky'oli n'abantu kye bakulowooleza mu mirimu gy'okola sooka weerowooze ki ky'abantu kye bakulowoolezaako sooke weezuule kye bakwogerako ne before nga tonneejajinga kwefula w'amaanyi kwefula ekyo ky'otali sooka omanye ensi ekulowooleza ki era ensi ekutegeereza ki kyeyagala okutegeeza ebyokulabirako bingi muzze mulaba nti eno ensi tekungula togikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka so nno kye weerowooza si ky'oli munnange lindako abo abakulaba bakubuulire ky'oli so si ggwe kwetwala nti oli ky'amaanyi nnyo okusinga abala kye bakulowooleza tekabadde akalowoozo ka leero njala genda ku kiggulalo gikyaleero ekiggulalo gikyaleero kansubire nti yo seri otuuse njagala ekiggulalo gikyaleero kyo njala kisindikira mwenna abeeyita abaalwana okuva mu 1950 n'okutuuka olwaleero nga mufutubadde ku ggwanga Uganda n'ebigere mbitadde mu mazzi mutudde mulimu kulya emberenge muzimbizza amatama embuto zibatumbidde amaaso mugaganula olw'okuba muyina emmundu mu kiggulalo gikyaleero nga ntumira ku mwenna banyumirwa akanyumiro k'ekiggulalo gikino njala bagamba ekigambo kimu nti ffenna newankubadde tulina ensimbi newankubadde tulina amaanyi tulina amanya tulina ki tulina ekintu kye tumiisinga kye twerabidde ffenna ku nsi kuno tuli bayise era ffenna ku nsi kuno tuli momboze lwakuba tetukimanyi bw'obeera n'akasente gwe nolowooza nti gw'osinga okutegeera eyo nsobi bw'obeera n'obuyinza nolowooza nti obuyinza bw'olina gw'osinga abasigadde bonna eyo nsobi ekitiibwa tukiddiza Mukama Katonda kubanga yatutegeerera gwe biseera oba wabakidde Katonda aba akola ebiseera woba olowooza nti gw'osinga amaanyi Katonda aba akussa wansi kati njagala Yoseri tibahabula otabasala mutano wa Kalekezi nsi yaleeta Muzeyizedde ne bajjeno banno ne bannamagye nawe ali mu ofiisi afutubbala ku banno nolowooza nti gwasinga amaanyi n'okutegeera njagala owuliriza ekiggulalo gikyaleero kigenda kukubeerera kyangu nnyo okutegeera bwe tunaavira mu vidiyo eno ng'otegedde wawe olina okugwa naki ky'olina okukola ntandise bwetyo Yoseri tihabulwa lutabaisira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe ne mukyalawo Janet Kembabazi n'abaana bammwe mwenna wepo nammwe abakyalowooza nti emmundu ekyakola nabagamba nti amaanyi tegali asinga embazzi yewaata nakigamba dda Museveni nti amaanyi tegali asinga embazzi yewaata akatambi kano bali kajja ne bakasalamu ne bakabazanyira Museveni njagala kutegeeza ekigambo kino ne basajjabo ekiseera kigenda tuuka ng'emmundu tekyakola ng'akoobuntu kokka ke kalina okukutaasa nkiddamu Museveni obudde bugenda tuuka nga emmundu tekyakusobola kukuyamba ng'akoobuntu ke kalina okukuyamba naye akoobuntu okatyobodde okamazeebwa mu Luganda tugamba nti kyosiga kyokungula olugero luno lutegeeza ki nti gwe ekintu kyokola oba kyeweeyisa n'embeera gye weetwalamu n'ebikolwa by'okola bye bikuddira oluvannyuma ng'omaze okwolesa ebyo by'oyoleseza mu bantu ekivunulwa kiri nti Museveni nga bwe wajja mu Uganda nga bannayuganda baliwo omubiri ku lulwo ne bafa nkumuliitu abamu nakati essaawa zino tebamanyikiddwako na buvo na buddo gye baaziikibwa engumbagumba zaabwe ziri mu nsiko era n'emizimu egimu gitambula gikaaba nga giroosa bannyinizo abalowoozesa nti abantu baabwe tebasobola kusomoka naye nga gwe Museveni ne banno mwe kanaaluzaala bwe nkugamba nti kyosiga kyokungula bw'osiga obukyayi ofuna bukyayi bw'osiga obutemu ofuna butemu bw'ofuna osiga omukwano ofuna mukwano tosobola kusiga ssere n'okungula emmwanyi nedda kyosiga kyokungula kati mwenna nabalabe ku social media nga musanyuse abantu basanyuse nnyo naye gwe omuntu waliyo okusanyuka kw'abantu kuno okufunyemu ki Yoseri tibahabulwa ne Janet ne bakazi ne bannabaganda bammwe mwenna ku kino ekintu mufunyemu ki mujjukire mwali muva mu nsiko bantu bangi baba bakubira emizira naye tugamba nti abantu bala mu magoma abakuba ezizo bwebakuba enkoona bebakuba n'ez'omulala mwaliko abaagalwa era ng'ensi ebaagala n'essaawa zino mutuwunyira ziizi nkiddamu mwaliko abaagalwa n'essaawa zino mutuwunyira ziizi
olw'embeera gye mutuyisizaamu. Bwe mwatuuka nga tumaze obatuusa mulina okubeera ne mutwerabira ne mutandika otusiiga ettoomi okutandika otutumalawo nga mwerabidde nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyaza kwoya giviira. Museveni ne famire mukiza obukyayi mu Uganda to the extent nti gwe omwana wo n'omuzzukulu bagenda kulooza ku kyosize. Omugenzi eri tumwine ekigambo abantu kye bakoze okusanyuka muno nga toyawudde mwana muto, toyawudde mukadde, toyawudde muwanvi, toyawudde mulema, abantu okusanyuka kubasanyuse kuno. Ekikolwa kino kibalage nti ensi yabakoowa era mugiwunyira ziizi. Si lwakuba nti balina byakukola, wabula nabo bafunidde okusanyuka ku bikolwa bye mukoze abaana bammwe, bye mukoze abaana baabwe, bye mukoze buli Munnayuganda yenna. Gwali eyo ng'oli eyo owakanya okusanyuka kw'abantu kwe bafunye olwaleero. Nkulabanga omuntu asekera mu nzikiza nga teri agenda kulaba kusekaku nangeri gy'onyumiddwa mu kuseka. Enensi nga bw'ogiraba si bweri, ojja kwebuuza lwaki omusota gutambula zigizaga ate nga gulina backbone oba spinal cord. Bw'onomala okutegeera nti lwaki omusota gutambula zigizaga, va ku nsi bumuze ngala byoleka abantu basanyuke. Goyinza okuba tofiirwako wadde embaata, wadde okufiirwako eggi, oba okubbibwako empale y'omunda, oba okubbibwako ensimbizo nga tokimanyi. Leka abantu abafiirwa abantu baabwe, leka abantu abanyigiriziddwa, leka abantu abajaganye si gwe alina enkomerero y'okuseka mu nsi. Kuba gulali ayogera amafuukule ng'ogamba simanyi abasanyuse bakoze ensobi. Maama ekiri atabala kye kiri n'asigadde ewaka. Lwe banakyankalanya famire yo ne bagibbako ettaka ne bagigoba ku ttaka ne batta omuntu wo ne bamusiba nga bemuso lya kisiru, lw'ojja okutegeera nti ebigambo byeyogera byali bikyamu. Yose osiza obukyayi naye obukyayi ogenda bulozaako. Kuba ajjukulu bo abaana bogenda kuloza ku bukyayi buno. Janet Kembabazi ogenda kuloza ku bukyayi. Manyi kuno ku video kwoli. Museveni ossa abaana b'abandi. Janet ossa abaana b'abandi. Muhoozi ossa abaana b'abandi. Kiki mugenda okufuna mu bukyayi buno musiga? Mugenda kufuna musire kuba gwe musige. Okusanyuka kwa Bannayuganda olwaleero ku kufa kwa Eritumwine kubalage nti buli muntu olina ekiseera w'otuuka n'obanga olina okwekomako ku bikolwa by'okola. Kubanga abantu abandi badde banyolwa ku nfaayo ne basanyuka busanyusi, kitegeeza nti gwe naawe ali mu ofiisi atulugunya abantu ekinaakuddako gujjo kitegeera. Yoseri nakugambako nti ojja offeemukko just hours lw'ojja otegeera nti ensi yakukoowa nga ate n'abasinga okukoowa walimu NRM. Ekyo tokimanyi. Obadde okimanyi nti abantu abasinza okuseka n'okusanyuka kufa kwa Tumwine bali mu NRM. Era nga n'abamu basanyufu nnyo to the extent embuzi bazisaze, ente bazisaze nenga bali mu NRM. Faamu tusesebusesi olw'okuba nti tuli ku ludda oluvuganya abanyigirizibwa, naye ate abali mu kintu kyennyini basese nnyo n'okusanyuka okusinga ffe abali ku ludda oluvuganya. Bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 badduka mu nsi yabalira babufuzi era mu by'ekiyaya nga mussa abantu baabwe mubagubye ku mataka. Essaawa zino luba balembirizi ne muganya okutegeera. Tugamba tuti lweyagaliza mukakitawo Luttanyoko emyaka tegiweze wadde 3 omugenzi Eritumwine Jeno bwe yavaayo n'agamba nti shoot and kill buli muntu attibwe kubanga tuganya okugoberera amateeka ye gawulira gayagala. Naye abantu be yalagira okutta babatta olwaleero yagenze. Naye kikuwa kyekuyiga ki? Kikuwa ekyokuyiga nti kyeweyita si kyoli, waliwo enkomerero gy'otuuka nga weetaaga abantu. Kino Museveni ojja kirozaako ne famire yo kubanga golowooza nti enensi tekungulwa. Ensonga lwaki Katonda akuwangaazizza musajja gwe ku bantu bonna bwe mwatandika entalo zammwe musigadde abantu 4 nga n'okuna essaawa yonna tuyinza omubabikira. Ekikuwangaazizza Katonda ayagala kulaga amaanyi ge n'obuyinza bwe n'okujaguza kw'abantu kubalijaguza olunaku lwolekera okufa. So nno musajja gwe Yoseri manyi kuno kwoli ojja kifuwa ng'okizza munda olunaku lwe bali kubika nti ofudde ate nga teruli wala nnyo lusembedde. Janet ate gwe mune simanyi nsi lweliseka. Muhoozi simanyi nsi lweliseka. Natasha n'abazzukulu bammwe simanyi nsi lweliseka. Kino kibagamba naye nga nkitegeeza nti mugenda kubonaabona to the extent muli bulayo munywa amazzi bwe mutakendeeza bikolobero byakutta Bannayuganda na kubabonyaabonya. Ekiggwalo gye nkifundikidde awo kati njagala genda ku video eyandeese olwaleero. Era nga ntandise bwetyo.
Yose olwalero baddeko mitundu by'amambuka ga Uganda gyobadde ogenza okuza olunaku olukulu simanyi olw'abavubuka. Nokinambuka nga kimezezza okwomusana n'ogamba nti gwe ekikufudde nti oli muto lwakuba tolya mmere biceppere by'abazungu olya mmere yaffe ey'ekiddugavu. Njala kujjukiza mukulu Yose. Ensi yonna ne gitegeeza bulungi nnyo gwe kikyoli. Video tennaba ensi nagitegeeza kyoli. Sebo njagala okutegeeza ensi omulundi ogwokubiri era ogusembayo. Olina ba special doctors okuva mu Israel ne India abakolako. Era nga buli reach ofuna empiso gye bayita ya Goyang eyo gimanyi. Buli lunaku okera n'onywa egiraasi ey'omusaayi gw'abaana abato. Ababulya mu ddwaliro emulogo n'amaliro gonna amanene babajjamu omusaayi ogwo n'ogunywa on daily basis. Eyo therapy oba syrup gye wafuna oba therapy gye wafuna ey'okunywa omusaayi olina gye wagikoppa. Kati ogatta ebintu biri ofuna young hormones z'onywa mu musaayi gw'olina mu kafiriji mu kisenge ekyo n'ogatta empiso ziri ezitereza skin ze bakuba every week. Kati goba ovayo n'obuzaabuza abantu mbu simanyi olya bulungi mukulu osula bubitu kimanyi bulungi nnyo toddamu kubuzaabuza ggwanga na kugirega bantu. One, every week bakuba empiso ekutereza olususu olwo. Onywa omusaayi gw'abaana abato abakazaalibwa ababuzibwa mu malwaliro gonna mu Kampala ne Wakiso. Kubanga omusaayi na kafiriji konywa mu musaayi n'olyoka obeera emirembe goza mbu abantu tebategeera netutegeera bulungi nnyo. Awo sigenda kulwako njagadde kutegeeza oleme kulimba bannayuganda mu ngeri y'emu oba endala. Kati ndowooza njagala ntandike video ey'olwaliro bulungi nnyo. Alright, nze nganze ebintu byengenda byogera era mbireke wano tokisookera ddala. Which eno gye tugenda okukuba emabega yennyini ebaddemu ebintu bingi nnyo. Mwe mbadde okufa kw'omwami gwe bayita Kakooza eyava e Bungereza n'akola embaga ebigambo nasooka ne mbyogera bulungi nnyo nga benjogera ebigambo byange. Abantu abavaayo baga ne ngamba no nze byange mbyogera ne mbireka bivaayo oluvannyuma soogera nsirika musirisi. Kiki ekyavuddeyo? Era kyagenza okuvayo nga state yali mu mukono gw'okujja omusajja oyo mu budde. Nene nkireka olwekirekera abalala bakitambuze wikizoka bakitambuza. Ne tujja ku nsonga ezibaddewo zonna. Omusajja ono eri tumwene yali yafadda nga bwe nabagamba. Olw'okuba ne Museveni alina akakodyo okukuba mu nsiko nti baawangula balwawo nnyo okubika abantu baabwe. Nga ye kyamanyi okusinga okukola kye tuyita divide and rule n'okubuzaabuza. Yakimanya nti alina okukiipinga eri tumwene nga mufu afuneyo ekintu kyonna ekigenda okujja amawulire. Olw'ensonga zino wammanga bwe twamutadde ku nninga era njagala buli munnayuganda yenna okufa kwa Eritu Mwine celebration ziwedde tuddeyo ku kusevinga eggwanga n'ebintu byayo. Mbasaba n'obuwombeefu tudde ku nsonga za bamutula ki Jennifer tumusiime. Eritu Mwine yali yafadda nga mwakitegeera bamukuuma bukumi kumuleeta nga diversion okujja amawulire ga tumusiime. Ensonga enkulu zizino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti omukyala Jennifer tumusiime bamutula ki talina mpapula zimukkiriza kubeera mu ofiisi eyo. Bwe twamukuba ne tumukuba to the extent information gye nasembiyo bawa nti empapula z'obuyigirize zaalina za mukyala Jennifer tumusiime. Era omukyala yali akola mu Uganda Airlines nga cooperative legal secretary. Bwe balaba amannya ago ne bajja batuuzaamu erinnya lya tumutulaki n'aswearinga evidence kwe kuswearinga ekirayiro mu kooti nti okyusizza amaanyi oba oyongeddeko erinnya ne bamutuuzaamu. Bwe nazze ne mwabya Museveni yagenze okulanga kimulya kiyakoze n'alagira omulambo bagusumule guveeyo gujje kukola amawulire nammwe kimweyaniriza nnyo era amawulire ngakola ne tuva ku Jennifer bamutulaki. The fact is omukyala tali qualified kubeera mu ofiisi eyo era ge mawulire ono yali yafadda. Ono dead man walking yali yafadda nga bagadde kuleeta diversion. Njala bagamba ensonga zonna ezo ono mugenzi twazimanya mufu. Ekisookera ddala twetaaga qualification za Jennifer bamutulaki. She's not qualified to be in that office. Ekisooka ekyokubiri. Ekyokusatu twetaaga kumanya ani yatta Kakooza. Ekyo nga tukimaze. Minister of Education temugeza ne musinika ebinyo ne muleeta empapula eziraga nti Jennifer bamutulaki yasoma era nga amanye gali Jennifer tumusiime bamutulaki. Minister of Education temugeza ne muleeta olugezigezi olusumagize yeyali muleeta empapula ziriko Jennifer bamutulaki nti yasoma. Uganda National Examination Board temugeza ne mwesirwaza even a single minute nti muleeta empapula mbu omukyalo ono yasoma talinawo yasoma. Nawangwa oba Nawangwe oba Nawambwa I don't know akulira Makerere University. Don't dare
even a single day or a single minute okujja n'empapula z'ekicupulingo ojja ku representinga Jennifer Bamutulachi mbu yasoma. No, omukyala teyasoma, talina qualifications. Ekyo njagala ensi ekitegeere. The reason being omukyala twamaze mu exposing Museveni n'ata omulambo gwani, omulambo gw'omusajja ono tumwani atumwine kuba ategedde twamaze mu exposing. Njala bannayuganda tuddeyo ku backlog ya information gye tubawa. Omukyalo naye olina okuva mu Uganda Airlines olw'ensonga na kino kankibagambe, the moment munnayuganda yenna addamu okulinnya Uganda Airlines n'ofuna ekizibu ku bino wammanga kimanye nti oli ku lulwo. One, ennyonyi eyo is a private company but facilitated and funded by the taxpayers' money mu mbeera enkyamu. Ekyokubiri, bw'ogula air ticket ng'eriko Uganda Airlines eriko insurance company nti in case of any problem gy'ofuna ng'oli ku Uganda Airlines olina okuba nga okapasetingibwa. Kati mbategeeza omuntu yenna n'obulwako omugugugwo oba ennyonyi n'ekurashinga eya Uganda Airlines tosuubira nti insurance egenda kusasula. One, mukimanyi bulungi nnyo nti the moment insurance you insure anything, gwe yateekayo insurance package yo oba insurance claim yo, insurance egenda kunoonyereza nayo etandika okunoonyereza efunaako ekwaso lwaki tegenda kusasula. Insurance ke already emanyi nti omuntu addukanya Uganda Airlines akakiiko konna tekali qualified. Ekyo kimala bumazimu bafidde mu nyonyi Uganda Airlines obutapasasula era ekyo insurance ekimanyi bulungi nnyo. Omugugu bwe gunaabula mu Uganda Airlines teri agenda kusasula mugugu gwo. Ennyonyi bwe neekurashinga teri agenda kusasula sente zo kubanga already insurance ekimanyi nti abaddukanya ennyonyi bali unprofessional, teri agenda kusasula sente. So whoever book Uganda Airlines, make sure that you book at your own risk. It is a private company funded by the taxpayers' money. Secondly, the company is not well insured because the insurance knows that the operator of that operator of that company are not qualified to be in that office. So insurance tasobola kusasula muntu wadde n'oku olw'ensonga ebekimanyi abantu abali mu office bali qualified okubeera mu office okuddukanya kitongole kya nnyonyi. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mugende nga musugumbiza musime tugenda kulinnya Uganda Airlines. It's a private company owned by Museveni's family. Nenge eri ku taxpayers money. Ekyokubiri abagidukanye bonna bali unqualified. Insurance tesobola kusasula domusolo wadde omugugu wadde air ticket ng'ennyonyi ekuloso oba ng'ennyonyi ekurashinze mugenda kufiira bwereere. Ekisooka n'ennyonyi zennyini baleeta nnyonyi enkadde. Ekyo mukitegedde bulungi. CEO empapula zalina sizize nabagamye empapula za mukyala muta Jennifer tumusiime. Bali ba finding out mu history wa Uganda Airlines ani alina amanya galiko Jennifer ne bajula ngalio Jennifer tumusiime ne batekakirya mukyala Bamutulachi na signing affidavit nalio katulamu. Esaziro mukyala okumanyi yafunye pressure asula mu guest wing ya State House olw'ensonga nti public yagitidde eyinza omutuusaako obuzibu. I know right now Jennifer Bamutulachi, you're watching this video. You left your premises, you went to the State House for security reasons. We know. The state came out said that you are outside the country doing research on the company. It's a lie. You were in the State House and they were hiding and cooking all your you are in the State House guest wing with the state. They are trying to prepare the Minister of Education, UNEP and Makerere University to see how they are going to get all the papers so that the day when you go back to the Kosasa committee that you are qualified but you are not. Tojja kubuzaabuza banda Uganda. Kyekyalesiza omulambo gwa tumwine others tumwine yali yafadda nga n'ensi yakimanya. Kati akakodyo Museveni akakozesa nnyo okuleeta diversion okujja abantu ku mawulire kubanga njagala tuddeyo tubuuze omukyalo n'eri abaana bangi abasomye naye nga tebalina mirimu. Bana batasoma ate batoola bate ebifo bya gavumenti okutwala omusimbi guno gwonna omungi. Ekyo nno sigenda kiwaako njala baga nti yabadde diversion kuba omusajja yali yafadda. Era mukitegedde bulungi nnyo nti omukyalo ne saa zino waali ali mu State House Entebbe gye bamukwese. Era Makerere University, Minister of Education, Uganda Examination Board, UNEB temugeza n'olunaku n'olumu ne mufuula nti mugenda kuteekawo ekintu kyonna ekireeta empapula z'omukyalo oyo teziriiwo. Era nategeddeko nti oluvannyuma olw'exposinga omukyalo ono abantu ba family y'omukyalo ono nannyini empapula original gwe bayita kuno omukyala wa NRM MP ali mu bitundu by'embala gwe babita Lulyo Wanyoto yabadde mukambwe nnyo okuba nti ekyama kino kyavuddeyo nga teri adamanyi nti bakozesa family member okuba nti empapula ze bazikozesa okuteekamu omukyalo n'okuba ng'akola.
so mukuru mukyala Lydia wa Unyoto njagala obere bulungi kuba eni antujimanji aba mafia mwena basinga obunye papula za muzitankalibwa teziliyo mbitabo kati mujja kubeera bulungi temugezane mutusulwalira nga muleeta omukyalo oyo musemanya akola mu Uganda Airlines ayina okuresigninga by all means kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti eno Uganda si abajjajja mmwe tulina giteekamu abantu abali qualified okubeera mu offices mukitegedde bulungi nnyo kati ndowooza njala genda ku information gye mwagala okuwulira obulungi information gye mwagala okuwulira obulungi yeruwa tutandise bwe tuti omugenzi eyafudde oba omugenzi eyali yafedda jeno kansoke mmalo kubeerawo kansoke mmalo kumumpe mu dakika emu nsokezebwa ebintu bino ndoza mbyetegereza bulungi Jeno Katumba Amala bwe yazze bagambye nti tasobola kuva ku kiragiro kya mukama we kyamuwa okuwa omuntu omulimu era talina buyinza busobola ku stoppinga kiragiro kya mukama okuwa omuntu omulimu kitegeeza ne Jeno Katumba Amala ali incompetent tasobola kubuuza bibuuza mukama we so ekyo kibaze bulungi nyo kitegeera naye omugwa yagweyambuddemu ompira naguze wa mukama we nti bintu bina bamulagira biragire si yatwala obuvunaanyizibwa okw'omukyalo omulimu nga talina mpapula so ne Jeno Katumba Amala ompira yagwejjeemu n'aguddiza mukama we katuvudde waawo. Alright, kati tugenze ku mugenzi Eritumwine. Omugenzi Eritumwine yali yafedda ne bamuleeta okujja omulambo gwe okubuzabuza ensi. Omwami ono abadde ayogeza amaanyi nnyo nga mukiwulira. Omwami ono decisions abadde ayogera ebiseera ebisinga zibadde enkambwe nnyo eri bannayuganda. Tetugenda mwogerera birungi nga bali ku bukooli tubazze kuwasa olw'ensonga nti ekibi tukiyita kibi. Njala bajjukiza nti mu nsi Uganda munnayuganda abonyebonye alinga emmwanyi tuzinoga ne bazaanika ne bazikuba ne batandika ozisiika okuzijja mu kaawa awomera abangi ne bannayuganda tubonyebonye mu nsi yaffe olw'ensonga nti ebizibu bingi bye tulina bino tusirika. Kati tugenze ku nsonga za omwami ono. Omwami ono mu bulamu bwe abadde yeeyita nti w'amaanyi naye nga yerabire nti waliyo Katonda yasinga okubeera w'amaanyi. Tukimanyi nti okumulwisa okumulangirira baade bakinoonya engeri gye banateekawo diversion okudivertinga abantu bajja ku information entuufu gye baagala okuwulira bo engeri gye bakola ebintu byabwe okubuzaabuza eggwanga. Wetwogerera essaawa zino ebizibu bingi gye biri mu Uganda nga Museveni asirise yeesudde gwannagamba olw'ensonga naye akimanyi nti embeera gy'alimu si nnungi nnyo olw'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era nga wetwogerera essaawa zino omugenzi Eritumwine mu makaage gabadde ayita amakaage ekkololo wali essaawa zino bakumye olumbe. Era bakumye olumbe okuba bagenda omuteekako awo bw'anaambula bamutwale mu makaage ge yazimba oba gali ge yazimba ku ttaka nalyo eritali lye. Kati njala soka bwamu katono nnyo ka history mbatwale ku bintu mugenda kutya tulyoke tugere ku information endala. Njala bategeeza nti omugenzi ono Eritumwine mwandi mulaba ng'omusajja abadde eyamala nti alina ensimbi kumbe naye abadde mwavu mponga byoya. Omwavu ono mponga byoya. Era y'omu ku basajja Museveni bye yatandika nabo. Museveni ono yatandika n'abasajja 27 basigadde abasajja 4. Naye wetwogera Eritumwine y'omugenzi nti ye amakaage agabadde gasangibwa Kololo essaawa zino bakumye olumbe naye ng'ekimukumisizza olumba olw'ensonga nti bakimanyi nti ebintu bino bagenda bitwala. Wetwogerera omusajja ono yali yawamba kye tuyita nomoggalale gy'akoledde emirimu gy'okumala emyaka 37. Muno moggalale teyasasula de n'ekikumi era nga wetwogerera bwe tunaba tubanja famire ku nsimbi zitino mubanja ayina otuwa sente zikunukiriza mu buwumbi obubiri ez'ensimbi ez'omuwomusolo zabadde alina okusasulamu nti ebbanga lyonna nga tasasudde mu luvannyuma lw'emyaka 36 ng'amaze okuwamba nomoggalale. Ekyo nga tukimaze tugende ku nsonga endala. Wetwogerera essaawa zino omukulu ono ebintu ebisinga okuswaza oba kye bayita okuswala ye mugagga okutanaka entula ng'ate mumanyi nti omukulu aba alina ensimbi. Tugenze maaso. Omukulu ono uyazimba ennyumba ye eri mu kyalo eringa Queen Cakes oba ye yayita Kaso ng'ate si Kaso yazimba Queen Cake Apartments zaalimu era zabaddemu ze yagaliramu. Njala bategeeza nti omuntu ono ekituufu talina kyalese ku nsi kitya. Galale nomoggalale ya gavumenti era yagirese. Ennyumba essaawa zino bakumidde olumbe Kulumba Avenue Kololo. Ennyumba eno ya Indian Custom Board era gye yawamba obuwambe gyabaddemu ebbanga lyonna. Era nayo bw'anaba afudde ejja kuddizibwayo bannyiniwo mu Uganda Custodian Board kubanga nayo yabbanzire ng'amaze okudda mu buyinza ewakumidde olumbe olwaliro.
botumala ennyumba eri ku Lumumba Avenue gye bataddemu omulambo gw'olwaleero ne tugenda ku Nomogale n'essiyo kati kababuulire ekisinga okusesa omukulu ono n'ennyumba y'omukyalo eno etudde ku acres eziwera 308 ng'egenderera okuwera mayiro y'ettaka namba amawulire amatuufu gali nti nali nettaka ku yazimba Queen Cake House apartment nayo sirye lyajja litya omukulu ono olugezigezi olw'okuwamba n'okutiisatiisa munnange bwe yagenda ng'asanga famire y'omuntu erina ettaka nga bagamba njala kunjazika ku ttaka lino ndikolereko butyo ng'abafamire ne bamukkiriza okumuwaliizi yali ya myaka 12 okukolerako emirimu gye omukulu ono yakozesa olukujjukujju n'akyusa ebipapula bye baamuwa okuliizi n'abifuula obwannannyini n'atwala ettaka lino era emisango gyonna gye badde mu kkooti n'okutuusa nga tegiggwanga liizi bamuwa myaka 12 ettaka n'alitwalira ddala kwazimbye ezo Queen Cake House gy'agita Kaso mwagenda okubanga ateekebwa oba n'okuziikibwa kubanga noono bw'obuuza obuvo n'obuddo nije banaamuziika naye wamatanka ne tewakwataga lwalinga mpale za Museveni kitegeeza n'ennyumba y'omukyalo eno bannyiniyo abatu n'ennyumba eno ettaka kwetudde erigeekereza okuwera square mile namba nalyo sirirye lya family emu eyamuwaliizi emyaka 12 n'amaana alifuula lirye era nga n'emisango gikyali mu kkooti okutuuka olwa lwafudde nga bananyira ettaka webali yayagala ddala obbakuba amasasi naye nga nalyo teririwo ettaka nalyo sirirye tugenze mu maaso bwe tugenda mu maaso mwali mulabyeko mwabyo ng'asula emuyenga naye muyenga eno ennyumba yennyini ey'emuyenga naye wetwogerera ennyumba eno yatwalibwa dda ennyumba eno ey'emuyenga gyabeeramukko munnange yalazaamu kuba bwe zimala omukuba omwami ono n'abanga yeewola ensimbi okuva ku mukulu gwe bayita Bagale Kirumira eyamuwola obukadde 5 gye buvuddeho katono mabegakokko bw'amuwola obukadde 50 mwami ono afeeringa okusasula ensimbi zino ensimbi zagenda zirinnya ne zigejja ne ziremererwa omugenzi okusasula ekyavaamu Bagale n'amugamba njagala ensimbi zange ne zimulema okusasula Bagale kye yakola ng'omuntu omutegeevu n'akwata obusente obulala obutonotono yambalira ng'obwobunyeebwa n'abumuwa n'amugamba kati ennyumba njeetaaga olw'ensonga nti bbanja likulemye okusasula butyo n'ennyumba y'emuyenga Bagale Kirumira n'agyeddiza ku musingo nti yamuwola ensimbi n'agano zitwala kati wetwogerera essaawa zino omwami ono ku bintu byonna byabadde akaanira okulaga nti w'amaanyi talina kintu kyalese mu nsi gwe tubagambira nti muve ku nsi mulabe endabe mudduke n'ennyumba y'emuyenga yennyini Bagale Kirumira agitwala teyagibba bubbi yawola omukulu ono ensimbi ezamulema okusasula butyo n'alimu okusasula ensimbi zino Bagale Kirumira ennyumba n'amwongerayo busente butyo n'ayitaawo n'aggwerayo ng'atega ogw'ekyayi n'abanga mu nsi ayinza okuba talina kyalese era n'olumu bwe byamuwulira ng'amaze omugoba mu nnyumba yasulako kko ne munno moggalala omwo okumala ebbanga ddene nnyo nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba era bwe twogerera n'enziika olw'okuba nti bayinza omuziika ku maka gaabwe naye ng'ettaka ero liriko enkaayana bannyiniryo baamuwaliizi okubeerako ye n'alifuula erirye y'ensonga lwaki nti abantu bano bwe mubalaba tembalowoozesa nnyo nti balina ensimbi nabo babeera baavu era nga tebalina wadde ekikumi ekikuba ennyonye alright eyo nno ye prepiambo gyensoso bawa ku mukulu Eric Mwine kadjala agenda ku information endala mulyoke mutegere nti abantu bano bwennyini bemulaba okujja kukosobulisa maanyi emmundu nabo bennyini ensimbi zibe kubya mpi tugenze ku nsonga endala haya kansubire nti yosere kuliko bannange Katonda musajja w'amaanyi era mwenna abaali bakoze accountability ya surgery operation mutandika okusala ku ssente accountability mugisaleko ya surgery operation kubanga Katonda akoze kye tuyita natural surgical operation olw'ensonga wetwogerera essaawa zino kisawuvuga naye embeera gy'alimu tewomya nakabululu etya awo enzije mwagala okuwulira ono musituni yagenze naye kisawuvuga embeera gy'alimu tewomya nakabululu era nga wetwogera Yoseri yatumiza abasawo basatu bayitale bajje batandika okulabirira omwami ono mu ngeri yonna esoboka naye nga omuntu gwe balabirira almost nyinza obbagamba naye ayinza okubanga eyamwawulula ejja kusirira essaawa yonna era nga embeera eri ku mwami ono Jeno Salim Sarakanda nako yeringa embeera mu abanyumira omupiira gwa Bungereza omuli Liverpool, Chelsea, Man City nga zizanya ne wabawo ekisobo ekikolebwa liifu n'aba nga takitegedde bamusindika ku kamera ketuyita VAR, a video assistant referee n'akatunulamu bwati nga yeetegereza kati essaawa zino bwe tuli
Embera Salimu Sale ya kwetegereza eriko valu Museveni abera ku valu what era atumiza abasawo bana basatu abayitale be basembayo betegereze Salimu Sale oba wali oba taliwo nchiddamu olwali na kuzomwezi ziri 24 if I'm not mistaken kandabe bino mujja bijjayo lindako yes or sorry Orezi na kuzomwezi 26 omwezi ogw'omwanana omwaka 2022 kano mujja kajjayo Jeno Salimu Sarakanda naho kamba we priambo ndio kemba information entuufu ekisokera ddala omwami ono ebitundu 75 ku buli 10 nkiddamu omwami ono ebitundu 75 ku buli 10 mweyongerezeewo zizi n'ensonga ekisokera ddala bizinesi zonna ezisinga obungi ezize zimaze okutundibwa nga ne private companies ennyini security private companies abadaddukanya zonna ezisinga obungi emmundu bazibajjeeko badde bakozesa semi automatic guns or machine guns zonna Museveni yaziragidde company bazijjeko emmundu zino era ne company ezimu zitandise okuggalawo Wetwogerela amataka gasinga obungi aga Salimu Sale gamaze okutundibwa nga liri abadde asinga okwagala eriggaluga lyatundiddwa mu kyalo Jovia Sale era batunda political plot wawuna n'akazinga ke bayita Mbiru akasozi akabamamba Jeno Salimu Sale akanda nako yali yakagula nako kali mu kutundibwa nga Wetwogerela buli luvannyuma lwa wiiki wabeerayo meeting ey'abakyala bonna abaali babaddeko mu kikolwa eky'abakulu era ne bafuna omwana wakati we ne Salimu Sale meeting isitula abakyala bano bali mu kugabanyizibwa ensimbi enkalu n'ebyobugagga ebya Jeno Salimu Sale kitegeeza takyasobola kwesalirawo era nga video assistant referee bwe yasindisa abasawo bana basatu bajje beetegereze essaawa yonna nkiwadde okuva mu mwezi guno ogw'omunana ogugwako wetutuukira mu mwezi ogw'ekkumi nga liifiri tamaze gamba nti kanya wali mujja kumpita mulalu nkibagamba naye ngono Senta liifiri yose tibabula otabasala mutano wakarekezi agenda kumekinga sure akifuula kizibu nnyo video assistant liifiri okumekinga sure obutawa decision nti omusajja ono avuddewo nkiddamu 75% Jeno Salimu Sale akanda naho byasiba bikutuka balese ba Valerie Freeze okuva Italy basatu bamala okutula mu ka video betegereze bulungi nnyo ono yakutte omupiira bagukwatidde mu ntabwe bamukubye endobo oba balogo bakutte essati nagwa mu box era bo batuuse basawo bava Italy assistant video referee batuuse dda awe basembayo abasigadde ye kennyini ajja kujja akiyogerere Ewaffe tujja bagamba nenze bagambye already okusinzira ku bigenda maaso ekisinga obungi nti amataka gasinga obungi gonna gatundiddwa company zisinga obungi zakyusibwa kati okubategeeza kino mutandise okulaba gaga mu Kampala bagamba nti bejjeko obuyiza b'ebizimbe babitunze oba bakyusiza administration y'ebizimbe bino kino kitegeeza nti bannannyini abadde bannannyini bizimbe bino already batandise okusaba obuyinza ebizimbe bino okudda mu bannannyini byo ng'obudde bukyali kino bakikola okugyawo obutafiirwa bintu bya mugenzi ono byabadde akoleredde ebbanga nga bingi nga biringa obugulu bw'eggongolo olw'ensonga nti omukulu ono abadde ayina ettaka ppitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina kampuni mpitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina amagye agage gasasula mu Uganda omukulu ono y'omu kubasinga ensimbi mu East ne Central Africa empitirivu ne business kati mutegeere ekiika ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye Museveni ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka weebuzaabuza ng'afukaana aba nawe emyaka gye giweddeyo wajja n'abantu 27 musigadde abantu 4 ow'okusatu Salimu musigadde abantu 3 Salimu Sale mujjeeko kino nze nkyogedde amanya genze Lumbuye Salimu Sale mujje ku ttiimu y'abantu 27 musigadde abantu basatu osigadde gwe Yoseri osigadde Ivan Koleta wasigadde Kahindo Tafiri musigadde bana ne Jimwezi mubadde batano nkiddamu Salimu Sale mujje kwa 27 takyaliko
osigadde Museveni, Ivan Koleta, Jimu Muhwezi ne Kaindo Tafire mu musigadde abasigadde bonna bagenzi. Neki kye ekikuwangaza Katonda kulaga konti alina amaanyi ojja tuko kwagala okufumira banda Uganda bakyasobola kufumira obudde bukugenzeeko. Kati eya Salimu Salewe bitu era tabalya sente buli abadde eralikira Salimu Setoda mukweralikirira beera mugumu nnyo ng'asula wansi olw'ensonga nti ekyo Mukama akikoze akigenda kiteeka wansi. Tugamba nti Goliath yali musajja wa amaanyi nnyo naye bakubuulira emboozi musajja eyamegga Goliath weewuunya ensi bweri. Abasajja baali banene nga bamaanyi nga bwakwata ku kizimbe takireka wansi amajja akuba kyalo nije yakomekereza nka David kamutisiza wansi. Nakati sawa zino mbabuulira enaku z'omwezi 26 bwe tutuukira ogwe 10 video lifi ajja kwa mazo babuli ekitufu bagenda keeping ekintu kino nga kya munda nnyo nga tekifuluma noga bajja kyensinga okweralikira mu kiri ekintu kimu. Mumpulirize bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka Embera gyali mutewomya Digobe. Museveni enkola ye gyakola bweti. Bw'aba ayagala kukyusa amawulire wabawo ekintu ekinene lwakubawo amawulire ago. Ndi mu kutya okwenjawulo mu mbeera neyakafandalinga edde ly'obukadde. Bayinza otukuba eggulire ne amaale bongerako erya Salimu Sale. Nabagambye nabawadde emyezi 2 ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ku bintu bibiri bajja kukolako kimu. Kino nkibage mukiwulirize bajja kukolako ekintu kimu. Bwe batalikozesa ggulire lya Salimu Sale okubikka erya Ssaabasajja Kabaka oba okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka aseeredde bajja kukolako ekintu kimu ku ebyo. Ndi wano mumpulirize bulungi nnyo. Nkiddamu bino nze mbyogera nkozesa mutwe gwange. Bana abasajja bayaayi mujjukire nti omugenzi Frederick Regema ye ya leadinga abasirikale abali bagenzi okuwamba eggwanga lya Rwanda. Bwe batuukamu okukuba Museveni n'amwefuulira n'amusindikira abasajja ne bamutta. Bwe bamutta n'anoonya agenda omuli placinga naye nga yennyini yatodde oda emutta. Baatwala emyezi wagindaba nga teboogedde nti omugenzi Frederick Regema baamutta oba yafa era ng'omulambo bagukuumye. Baamala kunoonya General Paulo Kagame Pilato n'ava mu Amerika gye baamujja ne bamala omuliisa enjiri yonna ne bamukkiriza okulidinga APR mpaka lwe baatuuka okuwamba naye nga baamala kutandika kuyingira Rwanda baleka balangira nti Frederick Regema afudde. Kati akakodo ke kamu ku General akandana kwa Salimu Sale ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu ekisooka. Neralikira ku mpologoma ya Buganda ogikozesango neralikira programu ogikozesango okukyusa amawulire aga Salimu Sale oba okozesa amawulire ga Salimu Sale okendeeza eggulire Ssaabasajja Kabaka ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu kubanga ye magari tondo 5 ku 10 taliwo naye njala kubuuza Joseri mu ngeri yemu banze bange mbibuuza bwenti enaku z'omwezi 26 njala kubuuza Joseri wano bwenti omukulu ono olunaku lunovaayo mubikire ensi ogenda muziikawa ogenda muziika Mogadishu kubanga kitaawe mu Somalia ogenda muziika lwakitula ku kijja ate ng'ekijja ekyo gwe wakitandikawo ng'oziikako Esteri akokundeka maama wo ogenda muziika ku Kollo airstrip woziika abazira abataliko vuna buddo ogenda muziika Rwanda. Eno video mujja gijje muzigize njala kubuuza omukulu ono oli mutwala Somalia oli mutwala lwakitula ku kijja kye weetandikira oli mutwala ku Kollo airstrip oli mutwala Rwanda. Option ziri 4 naye mugenda muziika wa kuba talina buvuna buddo. Kale butyo njala kugamba Museveni obudde bwo buweddeyo naye kyolina okukola kiri ekintu kimu nze ngamba ojja kwetondera banna Uganda bw'oba oyagala oba toyagala kubanga toyina budde gwe buli amanyi nti ettaka lyo lyataliwa General Salimu Sale isengalo mu maaso
amanyi nti omuntu oyattibwa General Salim Saleh yisengalo maaso wagoba ku ttaka lwa General Salim Saleh yisengalo maaso kubanga ekiri atabala kye kiri n'alisigadde waka kino nkibagamba nga nze nkyogera abasajja basatu abasembyeyo okuleetwa abayitale bazze kutunda mu ka video kulaba kiki ekituufu ekisembayo kye bagenda okuwa eggwanga naye mbawadde emyezi egi ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogumu batakyogera ate nga balina kye bapulaninga ekinene wajja kubaawo ekitono wajja kubaawo ekirala kye bagenda okukola naye nga mbategeeza nti omukulu oyo naye we twogerera tasobola kwogera wadde okwesalira okugamba ekintu kigambo kyonna nti akyasobola okuwa order olw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi byonna bamaze okubikuŋŋaanya ne bannamwandu abasinga obungi baali bafunanga meeting n'okuleeta abaana b'omusajja ono okubayisa mu kintu kya scrutinizing oba okunoonya ani yaani before it's too late. Aya basi awo nvuddewo sigenda kulwawo mwenna bannayuganda gye muli musabire nnyo eggwanga Uganda mutya nabagamba wano nti Yoseri atinkudde entalo nnyingi nnyo era bannayuganda gye mutambulira mu nsi mwegendereze nnyo badduga vanna bembe mwagala nabo naddala bali mu nsi ez'enjawulo naddala bosinkana agwa abantu abakongo mbegendereze nnyo balina obusungu bungi nnyo ku bannayuganda bw'osanga omuntu w'Omusudani mwegendereze nnyo tomwengejinga bw'osanga omulundi tomwengejinga bw'osanga Omunyarwanda era naye nga muhutu tomwengejinga bw'osanga mu Ethiopia tomwengejinga reason big Yoseri abadde yeebulizabuzanga afukana aba nabave ne bagamba ano nti yatinkula olutalo lw'Etiguli era yabadde asasula abayekera baayo njala tegeeza ensi yonna n'essanyu lingi nti eggwanga lya Ethiopia litandise okulya obuwuka era nga litandise okuva mu mbeera likooye akamanyiro akasumagizo eyalira ku lunaku lwadde lwakusatu ennyonyi y'eggwanga erya Uganda ennwanyi eyabadde yeetisse ebyokulwanyisa ng'ejjudde buggule n'eddagala yakubiddwa n'eggyibwa mbire mu bwengula bwa Ethiopia n'etuukira ddala wansi bagenze okumala ogyekebejja ng'erimu ebyokulwanyisa ebitabalika ng'erimu n'eddagala eryadde ligenda mu kitundu eky'amambuka ga Ethiopia omuli abayekera ba Tigray. Ethiopia lwakitegedde n'etegeeza ba intelligence officer baabo ku nsi mu nsi yonna nti era tubadde tukyanoonya obujulizi obukakasa nti Uganda ye traininga n'okufacilitatinga abasirikale abayekera eggwanga erya Ethiopia babali mambuka ga Ethiopia bayita batiguli. Kino kyanyiza Abaethiopia era bategedde nti enkambi bbiri emu eri mu bitundu by'e Kachiri endala eri mu mambuka ga Uganda. Singa muwulira ekintu kyonna ku international level nga Uganda erumbiddwa somehow somewhere temubuuza ani abalumbye eggwanga Uganda nkiddamu. Singa muwulira nti eggwanga Uganda lyalumbiddwa mu ngeri etategeereka ne bawako enkambi ze bakuba tebakugamba nti muyeekera wa ADF obaani. Ensinga Congo ensinga Ethiopia zeetegekedde eggwanga Uganda essaawa yonna mwandiwulira ng'emberenge zibaluka naye nga temanyi emberenge zibaluka zitya. Obujulizi obw'enkunalo bwasembyeyo omu ku bajjeno mu magye ga Ethiopia yategeezezza nti akamanyiro kasusse era n'ategeeza nti babadde bakiwulira buwulizi nti omwami ono yatabalwangula East ne Central Africa nga tebannafuna bujulizi butuufu. Naye okuva lwe bawanudde ennyonyi mbire eyabadde mu byokulwanyisa bitwala mu bitundu by'e Tigray kino kyamaze okutegeera omwami ono yali mu kutabangula eggwanga lya Ethiopia yali mu kutabangula Somalia Kenya yaliyo ne mu South Sudan yaliyo yali mu Congo yakola buli kimu. Kino nno kyaviiriddeko okunyiiga era muwulira nga buli kimu kitandise temutya era mujja kutegeera kye kigenda mu maaso mu Uganda. Nsuubira nti Museveni kuno kwoli. This information didn't go viral in Uganda because you pay the media to cover up your sins. I'm here to inform the international community that on Wednesday this week, the Ethiopian intelligence unit led by the Ethiopian army forces, they shot down the Uganda warplane which was heading in Tigray region full of ammunition and medical equipments which were assigned by you to be sent to those rebels. But unfortunately, the plane was shot down by the Ethiopian military. That is enough confirmation to show that you are among the people who are facilitating the Tigray rebels to destabilize Ethiopia.
ngenze maaso akonkamazi ngenze kuge Kenya. I'm here to inform all Kenyan nationals and Kenyan government that as we speak right now, there are so many Kenyan nationals who have been kidnapped from Kenya and they are being brought to Uganda through different passing through on different borders. As we speak right now, there are so many the so-called returning officers, representative of different political parties which are against Ruto, and electoral commissioner accounting officers. All those people have been kidnapped from Kenya and they have been brought to Uganda and have been kept in different safe houses. And these are the locations where those officers and Kenyan nationals were kept and being tortured. There are safe house in Kayunga operated by one called Kalangwa, a Rwandan origin operating on under Museveni's orders. And another torture chamber is in Kalangala Island on Lake Victoria. The last but not least, there is a safe house which is in Mubende via Chibale Road. That safe house is deep in forest. Those are the 3 safe houses where Kenyan nationals, more especially those who participated in previous elections, they were kidnapped and brought to Uganda, and they are in torture chambers in those different areas. So I'm calling upon all Kenyan government and call Kenya intelligence to work upon securing all borders and securing Kenyans, because Museveni is willing to destabilize in Kenya before and after elections, because he knows he supported Ruto by all means and he invested a lot of money, billions in dollars, because he knows he's going to reinvest, he's going to reinvest again more money to see that he takes over Kenya, because he knows that if he gets Kenya, everything will be done in his dynasty. Before I go ahead, I need to play this video to the entire world to get to know who is Rio Museveni. Ngenda kuzanya video eno mujulize bulungi eri mu Lufaransa era njala kwebaza omu ku bakigatto bange abakola research ku internet okwetoola ensi yonna. Ya zudde video eno ng'omusajja ono omukulembeze wa Congo awa obujulizi ku bintu Museveni bye yali apulaninga ne munne Pirato okutwala eggwanga lya Congo okukola kye tuyita dynasty. Omanyi muwakana nnyo. Muwulize bulungi nnyo eri mu Lufaransa ne mugenda kuwulizaamu ebigambo bye bategeeza nti mission lwaki Kabila yattibwa. Era lwaki bajjako Mobutu baleeta Kabila ate Kabila n'amana yattibwa ne baleeta mutabani waabwe ani amale bamwefuulira kubanga bano balina mission taking over Congo, basaleke ekitundu bateekewo eggwanga lyabwe bagifuule dynasty. Mugenda kiwulira bulungi video eri mu Lufaransa ndyoke ntandike okubabuulira biki ebirala byengenda okubabuulira olwaleero. Video yino à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoire, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord.
je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Mujiwulidde bulungi. Oyo mukulembeze wa Congo ng'ababuulira nti abasajja bano balina pulaani okujjawo omugenzi Mobutu wazabanga Sekoko okuleeta mukulu Kabila. Kabila bamuleeta ne bamugamba tulina okukola kino na kino na kino, Kabila n'agaana nga baagala kukyusa constitution biki nga baagala kugaziya batwale Congo bajawule mbo bakoleke ekitundu ekyabateekemu Tutsi Empire. Nga Tutsi Empire ne gitubagamba mulowooza nti bano abantu bajja tukonkwa. Kati nga kyebagenda okukola kyali bwe kiti. Source of income eyayina okuzimba Tutsi Empire eyina kuva mu Uganda. Mumbwe bannayuganda. Source of income sente zizimba Tutsi Empire zonna zina kuva mu bannayuganda. Yensonga lwaki ne baona osaddaaka akabu Uganda tesobola kulaakulana. Kubanga bano abasajja bajja ne mission ey'okuzimba Tutsi dynasty mu East ne Central Africa nenga source of income sente zivaawa mu Uganda nga ziva luddawa. Bayisa sente mu parliamenti bambi ba parliament baziisa nga basanyufu tebabuuza kizigenda kukola. Sente zibbiwa buli ministry naye nga teri abuuza sente zibbiddwa ministry ziraze luddawa. Kati Burundi Museveni yagitwala nga bamaze okutta Ntabyamira. Museveni atwala Rwanda nga amaze okutta Byarimana. Sente zizimbe Rwanda 90% zivudde mu Uganda. Museveni najja n'atibongola Tanzania okutuusa lwagituusiza olwaleero. Museveni n'ayingira Congo ne munne Kagame nga sente zonna ziva mu Uganda. N'agenda Sudan n'atabangula Sudan n'ajawula ku Katumu nefuna independence nayo n'agimanaginga nga sente ziva Uganda ezigula ebyokulwanisa zigula okutuusa Sudan weri olwaleero. N'avaawo n'ayingira eggwanga lya Somalia. N'avaawo agenze Ethiopia. Ezo zonna sente zamuwa musolo. Gwe wuuyo omusajja n'agamba nti njagala sente ngende nzimbe enguudo e Congo nga Kampala Road ejjudde bituli. Ekuba bwetonya Suudi n'afuwa mu bbanga kubanga sente balina zijja mu Uganda. Yensonga lwaki buli ministry bakola omutima gwayo sene mulati gundi yazibbye. Nabagamba nti Museveni akuteeka mu ministry n'akuwa orders nti mu budget egenda okusomwa mu mwaka egenda okusomwa mu mwezi guno sente zonna 60% nzeetaaga era ne bazitwalayo. Zezo sente ezigula ebyokulwanyisa ebitugomya Ethiopia, Somalia, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Congo zonna simbi zamuwa musoto tusobola kulaakulana. Kati essaawa zino Musituni yafiiriddewa Kenya. Naye Museveni asobola okukwata sente n'azimba amakomera agali ku world class level. N'atazimba ddwaliro, n'atazimba ssomero, n'atazimba luguudo, n'atalisa bannansi mmere. Kubanga akimanya amakomera gano gagenda okukozesa okuteekamu abantu bonna abamuwakanya. That's the system. Yensonga lwaki azimbye amakomera in the short period of time agali ku international level kubanga buli amuwakanya ajja kukwata akuteekemu. Naye nga tasobola kuzimba ddwaliro mu myaka 37 Uganda tena eddwaliro esobola okulongoosa omutima wadde okusala omuntu ekyendo kissa wali nga ne equipments zonna ezisinga obungi bazibba. Obusiivu 8 obwalina okuzimba eddwaliro bwalaga luddawa abaazirye bwe bali. Bazimba amasomero Rwanda kuzimba malwaliro Rwanda amanene ezo nasibirwamu za musolo. Kati gwe tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana nga bano abasajja abayozi b'obusa abalina kawumentale bakyafuga eggwanga Uganda. Sente zonna ez'omusolo eziva mu Uganda zikola ntalo. Tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana. We are going to suffer until we wake up and we remove Museveni from power by all means. Otherwise bwe munaabeera emasimi tuli ku byeyo terina yegenda kulaakulana Uganda nkubuulya. Uganda buli mukungu wayo yenna afiira mitala w'amayanja. Mu Uganda temuli basawo. Amaliro g'ekiruddo tumuli ddagala. Tebalina basawo basobola kujjanja abantu. Kubanga abantu balina mentality nti buli sente ejja tugitwala okuzimba Tutsi dynasty. Naye munnange
okola ebintu bino nga tuwebuza Katonda. Tusidana sitemwagitandika abantu 27 nga mujagala ogitandika egwe etandika egende naye musigadde abantu aba. Naye ndowooza Museveni soko tuleke ebbali wali osooka obuuze Katonda yaani nga tonnakola kintu kyonna. Olw'ensonga you can't succeed with the Tutsi dynasty and it won't. Because right now, as I speak right now, Ethiopia knows who the hell are you. As we speak right now, Kenya knows exactly who are you. South Sudan knows exactly who are you. Congo knows exactly who are you. The people of Rwanda, the original indigenous Rwandan people, those are the Hutu, they know the hell are you. The original people of Burundi, those are the Hutu, they know who the hell are you. The same applies to Ugandans. Now we know exactly who the hell are you. So don't think that Tutsi dynasty is going to prosper. Nowhere. It can't, because time is against you. You don't have time and you don't have money. You will spend a lot of money playing all your political games, but you don't joke with the time and never ever joke with God. You can't challenge God. Even the Ottoman Empire collapsed. The Roman Empire collapsed. Hitler, the same, and the other so-called deadliest and popularly known terrorists in the world. Oh, they are nowhere to be seen. What about you, who's already 90 years old? You think your grandkids that will manage the Tutsi Empire against Ugandans? You think Moho is going to manage the Tutsi Empire? Oh, Kaindo Tafile. Even you yourself, you are counting your days. So the Tutsi Empire can't prosper anywhere. Because all the master planners, slowly by slowly, are going. But we Ugandans were suffering because you have your cow mentality of thinking you are going to rule Africa. You are dreaming. It's like dreaming during day. It can't prosper anywhere. You are preparing the night dancer to replace Mohos. That is Audrey Kruabogo. It is impossible. Audrey Kruabogo is wanted on international crime against humanity. The same applies to Mohos. Is wanted by International Criminal Court. You yourself, you wanted by International Criminal Court. And all people working with you, they are wanted by International Criminal Court. So how I don't see how your Tutsi dynasty is going to prosper. Nowhere. Because even now the economy has already crashed. You don't have money. You are trying to push Kenya so that Ruto becomes the president so that he can finance you, which is not easy because Kenyans know exactly how much money you invested in Ruto in return, because you know that the moment Ruto becomes the president, is going to refund you all the money, which is impossible. So Mr. Wewe muzeko budde tolina budde. Kati bana Uganda mwana abadde Ismaili wa NLM ojagambiza. Bana abasajja si bana Uganda kye kisooka. Ekyokubiri, ensimbi zonna Uganda zekoze emyaka zonna gibadde mu kintu kye bayita okuzimba empire eya Tutsi. Sente zirwana Ethiopia ziba mu Uganda, sente zirwana Somalia ziba mu Uganda, sente zirwana Congo ziba mu Uganda, Central African Republic ziba mu Uganda, ezidukanya Burundi ziba mu Uganda, ezidukanya Congo ziba mu Uganda, ezitawanya Kenya olwalero ziba mu Uganda. Mugenda kuwulira obujulizi ku TV eya Kenya ngo obujulizi buva ba hackers baba kutte bonna. Bali ku police babuuze ebuuzo bakonfaminga we are sent by Museveni. Nchiddamu ba hackers abasukka mbatano bakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya. Era bali mu interrogation rooms, bali mu babuuza bayingira batya Kenya bamanaging batya okuhackinga mu system, era bali mu kukonfaminga Museveni yabasindika. Gwe tosobola kunga nti Ethiopia ekutegedde, Kenya ekutegedde, Congo yakutegedde, Burundi ba indigenous bakutegedde, bana Uganda bakutegedde n'ogenda kusurvivinga. You can't. Tosobola. So much tegedde bulungi. Kati gwali asagambiza ngo le munda Uganda kwa kwade milioni 5 notandika okulingaya. Kitegeeza nawo obwongo butono nnyo. Abatanyi mu 7 bwa operating amugenda kufa. Awo nvudde osigenda kulwawo. Video gibazanyidde bulungi nnyo, manyize bira n'obujulizi bwange. Njala genda ku information endala. Bana Kenya bategezezza
kiche kigenda maaso mu ggwanga lyammwe. Njala genda ku information endala. Tugende ku information endala. All right. Nabagambyeko kutagengera Catholic Church of Uganda. Eno information njala mu nkwate bulungi nnyo ku information eno. Saagala mu Katulicho nyiigire. Saagala muntu eyawukana ku Katulicho nyiigire. Njagala ulize information eno bulungi nnyo. Mayinza information ye mbalo gibawa ne mugizula luvannyuma nnyo. Njagala mu mpuliriza bulungi nnyo very carefully. Yose yamanya nti osobola otya okwawula abantu n'obafuga n'eddiini n'ajawula yenga Katonda n'addira Catholic Church n'ajawulamu ebiwayi muno mu mwali Father Yasinto Kibuuka n'abala ne bakola ekibinja kyabwe kyayawukana Catholic Church era baafuna obutakkaanya wakati w'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne boyogera ebigambo bingi nnyo ne bagenda kino Museveni yabakozesa okukola ensobi. Njala mu mpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino Museveni bw'akozesa amala n'akutta. Mwenna abakkiriza mu Father Yasinto Kibuuka njala mu mpuliriza bulungi nnyo. Mu sisitimu ya buzaabuza yawulamu ofuge Museveni gy'asinga okukoleramu. Yayawukanya Father Yasinto Kibuuka ne banne ku Kereziya ewangala n'efuga ensi yonna eya Uganda. N'amukozesa ebintu bingi nnyo. N'atuuka n'omuteeka okuliraana ekiggwa ky'Abakatoliki ekitenda mugongo asobole okufuna obulungi ky'ayagala. Era n'akikola bulungi nnyo. Naye musajja mukulu ono ku bintu by'akoze ng'aweereza Katonda we nga tamanyi nti Sitaani yali amukozesa. Lwaddaaki Sitaani yamuvuddemu atya. Father Yasinto Kibuuka olwaliro Wetwogerera ayasuze luzira. Kiki kimusuzize luzira? Ku mawulire agafunye ku mutimbagano ne ku mpapula zammwe kitegeezeddwa nti yatulugunyiza omuvubuka eyabbye omutwalo gumu ogw'ensimbi za Uganda. Naye njala kwebuuzaamu ng'omuntu omukulu ku bumanyirivu n'obukkiriza Reverend Father Yasinto Kibuuka bw'alina asobola okukwata endiga n'agikuba okugituusa ku bisago ebyo olwasiringisa omutwalo gumu. Nkibuuza asobola Father Yasinto Kibuuka asobola okukwata omwana n'amukuba to the extent nga bw'amulabye kusiringisa omutwalo gumu? Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, ku lunaku lwe yakoze ekikulu ekyo lwe basoose omukola ebikolobero ebinene nnyo oba ebitono nnyo ebisinga kino kye bayita nti kyekinene ku bannaddiini abakoze ebikolobero mu Uganda. Father Yasinto Kibuuka lwaki bamwanguyiriza nnyo omuleeta omuteeka ku poliisi n'omugulako omusango omutwale luzira? Deodati aliganyira siyaga abaana ebukuumi emisango New View n'egimira Museveni n'agimira ejja Nagomola. Naye olw'okuba nti state agent bakyamukozesa baakimira. Ne Father Yasinto Kibuuka omusajja Omuganda sisobola muwakanya nti yakikoze ekikola kya kuba mwana naye kibadde tekimutwazisa mu kkomera. Yensonga lwaki nabaga Museveni akukozesa n'anoonya ekintu kitono nnyo ng'ayagala gwe kujjako oba kwejjako n'akufuna n'akuteeka waakwagala. Bino bigambo byange nganze Father Yasinto Kibuuka wonna wooli Mukama akukingirize. Naye Mukama wo eyakwawula ku kanisa ku Kereziya wonna yakuvuddemu. Era bw'onoova eruzira n'otuuka n'okomawo nga wagenda Mukama akingirize. Wandiba nga wagudde mu katego k'omusajja kaabadde alinda obwedda okufuniramu kubanga oteeka okuba ng'obadde omanyi bingi. Abasajja bangi bakoze ebikolobero ebya Somola ne Gomora mu ddiini mu Uganda. Babbye ensimbi empya n'enkadde nga bayita mu ddiini bayita mu Katonda. Naye Father Yasinto Kibuuka gwe tumanyi Museveni yamukozesa okumawula ku Bukatoliki. Gwe baga nti yakubye omwana olw'okubba omutwalo gumu bwe gutyo ogwa Uganda.
Sigana yinza okuba yamukubye kyate kimutwalisa mu kkomera father omulamba oba omubulizi w'enjiri omulamba kubikolobera abasajja n'abakazi bakoze mu ggwanga. Baganda mmwe abakyali n'empulukutu z'emisota nga zigenda na miggomeka mujja kutegera engeri Museveni gy'operatingamu nga nzibu nnyo. Amala kutta n'owooza omusiru yanzise naye nga it's too late. Sitaani talina mukwano, sitaani tawola, sitaani tabanja, sitaani asaanyaawo. Bino ebigambo byogedde nga mbalaga mbajjazzayo emabega okubajjukiza nti yamukozesa okwawulamu ekereziya n'ebigendero ebibye. Kati amaze omukozesa olw'okuba amanyi bingi n'amutega ekintu kyonna ekyefaananiza okuzza omusango omutono n'agufuula omunene n'amuteeka mu kkomera. Naye nsaba Mukama Katonda akkingirize ekkomera bakututtemu oveeyo nga bwagenze ne sirowooza obulamu bugenda sigala kyekimu. Sirowooza nti obulamu bwo bugenda sigala kyekimu okusinziira Museveni bwakola emirimu gyo, bwakola emirimu gye. Faa bajja Sinto Kibuuka simanyi nti bw'oyingidde kkomera bw'ogenda okuvaayo oyo gwe bayita Museveni. Era no message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora. Believe or not, mulaba video zange. Either onjagala oba tonjagala, and I don't care whether you love me or not. But this message go to all Ugandans who are working in the disguise that you are supporting Museveni. But indirect, you don't know that you are selling your country to foreigners. Museveni is going to use you, is going to facilitate you, but at last he's going to finish you. Because he doesn't leave any trace or any evidence behind his moves. If he can kill all those who fought with him since 1960s, 70s up to now, what about you? Whom he found after he took over power. Whoever doesn't know how Museveni operates, I pity you. And you will not understand until you are bedridden or you are poisoned, and you'll get to know who is Museveni. You don't know that gentleman is more deadly and is more poisonous. He uses you, but at the end, whoever knows that you are operating under Museveni, even if you're Munyoro, you are Mutoro, you are Musoga, you are Muganda, you are who, as long as you are not among his family members, you will be eliminated very soon. Kino kidda. Buli amanyi nti okolerayo seeri ng'oli munnansi mu Nakabala akaseera kagenda tuuka agenda kujja okuba taleka bujulizi mabega. Olaba tabanne be yavanawo mu nsika 27 naye ate ggwe olaba yatta kitaawe Karekyezi n'amuziika ne ku ntaana tamanyi waali nga yamuwa abasajja bagenda bamuziika mu disposing ng'akweka identity ye. What about Gamulengejja Ssaalongo gyali Spita Mayiga Wasaanya? What about anyone who is operating under Museveni? Museveni killed his father himself. He ordered his operatives to kill his biological father to hide his identity. What about you? Ajja kubatta. Because he knows that use someone to get what you want, then after close the chapter. No evidence and no trace. Ajja kubatta. Ajja kubatta. Oli mu America oli operative muri ISO agent under disguise
Museveni ajja kutta. My brothers and sisters who resides in European countries, America and Canada. One time Museveni said, I will diffuse all those who opposes me in diaspora. Have trained and have sent my operative. But if I may ask one question, who knows those operatives? What if your wife or your husband or your friend or your sister or your relative is among those operatives? He said it openly, that I know in diaspora people opposes me, but I'm going to train my operative who are going to diffuse people who oppose me in diaspora. Who are those operatives? Have you ever seen them? So whoever in diaspora working under Museveni and those who are against him, if you don't know those operatives, please take my words, take other people's words seriously. When we give you security alerts, please wake up. Don't neglect the information because you don't know how Museveni operates. He's more lethal than Satan. Museveni is more lethal than Satan. He said it openly, and I pity all Ugandans who take Museveni for granted. When Museveni comes out publicly, the only thing which I like on Museveni is he doesn't hide his actions. That's the only thing which I like on that gentleman. He doesn't hide his actions, and publicly he comes out and says that I'm going to do this and this and this and this. At the end of the day, he completes his mission. But remember, he had already informed you chemwagala kwachide mu Uganda. Ekintu kyenjagala ku Museveni kiri ekintu wachi. Alinga musezi akugambe suwani ngenda kulira ku bantu bange. Kati gwamu dautinga. Notatola byayogedde ogenda kufa. Yagamba obote yakola ensobi okulumba olubi n'okuba masasi. Waliwo engeri nyingi nyezo okusanya Obuganda. Kozesa Abaganda benyini bawe ssente. Kyali mukola yakyogera openly. Kyali mukola kati n'otunula embaata zivuma Lumbuye zitambula zogera ebikikinike kakabaka nenga ate yagamba I will use Baganda to destroy Uganda. That is what exactly he's doing. Now gamba I will crush the Baganda. Now I will crush the Baganda. Mufenga Baganda. Achigabe openly. No gano chiteka mbongo nulabaga kazi simanyize na muddu simanyize na musoke batambula bali magombe sibu tugenze kulaba katikiro wasanyaga mulengejja ne the man said I will crush Baganda and I will reuse Baganda. You batambula ne nakugamba what? I know so many people in diaspora they don't like me, they oppose me, but I will diffuse them and I will send my boys to do that work. Tomanyi mukazi wo mulimu gwakola, tomanyi muganda mulimu gwakola, tomanyi ani bo tomanyi oba opala bya sindika. Netuwa information muddawo ne monigira. Mina baje gitikanyo oyo kubayita Museveni. Akugambe ekintu kino ngenda kikola na kikola. Muje mutasobola kukola. Ekyo kye mumanyiko kyokka eranze. Ne wabanga agenda kwogera saa musanvu gw'ekirombeerako I watch him. Nempulize rugwe bina byayogedde ne ngamba agambye bwati kitegeeza ki. The moment you get attention, no attention, you will survive. But if you don't note Museveni's speech, you will not survive. Yagamba, you see, this Mutebi, maybe chibi. I have been having problem with these culture leaders, and I know how to deal with them, and I will deal with them. See what is taking place. Ekintu achikugamba, open the point blanka mu glass. Naga chinongera chikola. Noga. Alabika asaba sebo oyo musajja ekigambo kyayogera abakitegeeza tatamiira tanywa mwenge takuba ndongo buli wayogera ekigambo abakitegeeza kyemwagalako ekintu eki akubuulira kyagenda okukola katugenoga oyasaaga n'akikola yagamba muzaata. You hear some Muslim leaders, they shout much. You wait 1 week, you will see. I will silence one of them. Muzata yasoka wiki.
Anas Kalisa asuka wiki. Nagenda gamba some religious leaders they are misleading people. They should manage. They should mind their businesses. They should get out of politics. So if they don't get out of politics, I will deal with them. What happened? Bameka abafa. Sepira njizito luwanga. Yona luwanga. Kubanga abakitegeeza. Njala bagamba ekigambo kimu. Boboli politician ngoli muna Uganda. Ekigambo ky'olidde mu 7 nga akyogera kimanye nti akitegeeza. He doesn't joke. If you are to survive in Uganda, you have to listen and to watch that gentleman. Buli kigambo ky'ayogera bakitegeeza. Our crash Baganda. Abase. Lero oli ate simanyi ajja kubatta. Ayogera openly. Video mno kyazina. Kamaro banonyeza wano ndyoke malize ne information yange wano. Linda ko wano mbazanyiremu wano bazikyalimu wano archive yange. Wano yabagamba bwati kano mukamanyi yabaganja bazanyira video ezimu ndyoke mbajjukiza. Wano yagamba bwati. Everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. Ekyachoge netagement Katonda agenda kirivansinga Katonda kyali mukola njala bazanyira video zino muzitegeere bulungi nnyo eyo mbazanyiddeko emu wano yagamba bwati lindako njala bazanyira video zino mutegeere omusajja ebige byayogera babimininga akakano ke yagamba bwati Baguma's faulty argument. But science is taught in English. Because it's not necessary. We are here. We are people who know what we are doing. Why do you threaten me? Science cannot progress without art. Why do you threaten? Njala bazanyira video zino muziwulire bulungi nnyo mulyoke mutegeere omusajja gomuzanyira konti kyabayogera abakimanyi ate abakitegeeza. Njala zibazanyira wano ezimu nyinza okuba nazideletinga wano njala muziwulire bulungi nnyo. Aha, yino wano. We shall crush those enemies as we have done in the past. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, shall crush those enemies. Kamba nonyeze mayenze byange mbyogera na bwino. Mbyogera na bwinjara zibazanyira zonna muziwulire. Mulyoke mutegeere bulijjo kye mutamanyi bulungi nnyo. Nti mulina okutegeera ebigyo byonna omusajja byayogera ababitegeeza. Ndako. This will come. God has called him. Munanasi. Ndako va ku munanasi. Va ku munanasi. Va ku munanasi. When you hear my son's name, Mhozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Mhozi, the clan, was the one revenging. Yagamba mutabani we wakuwolera ngatta akola ki. Njala bazanyira video zino
kuba njagala bawo ekyokulabirako mutegeere nti omusajja ono bw'aba ayogera ekigambo kuva mu nsiko ng'abyogera lindako muwulire kano kaddako. But Omooti is killing everybody, the peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Omooti. Njara bazanya muddeyo mutandika okola obutabi ono musajja mugatte deni mujja kuva ku nsi mutandika okutuuza amwengalabi zammwe mutegeere ki ekituufu omusajja ono kyaba ategeeza. Buli kigambo kyaba ayogera aba akitegeeza takola nsobi ezimu zimanyi mujja kukola ki mujja zira bulungi nnyo mujja zira njagadde bazzaako buzamabega buli kimu aba akitegeeza kyaba ayogera buli kimu aba akitegeeza kyaba ayogera bulungi nnyo. Lindako njala bazanyira ano ku bulala mutegeere nti omukulu ono bw'aba ayogera ebigambo bye abatasiika binyomo kati gwali eyo agawumbidde ng'olowooza mulina muntu ono si muntu. Lindako mbala okulaba wano. Lindako ne video muzimanyi zonna kyembadde njagala obajjukizaamu ekyo buli muntu wooli bw'owulira statement omusajja gy'aba akoze gitwale nti agimiininga ate aba agitegeeza. Nolindako wano aba agitegeeza ate aba ajja kikola ekyo ndowooza mukitegedde bulungi. So katemuddamu yagamba tiimu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Wulira no yakugamba. Because you're the generation of Africans, you are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around that they are very important, that he's a lion, that the king is a lion. A lion, whom would you eat? He only eats why don't you eat the imperialists who come to Now, these kings, I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, we were all right. We were here with our small kings. In Ankole there, we had a small king. But the Wanyankole thought he was a great king. He was Robambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Robambansi, Mugabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Buganda, Bunyoro, all these little kings were here. They didn't know much, so you can't blame them. But the problem is that when I hear a rumor that some of you are Christians. It's not confirmed, but there's some rumor that now if you are Christian all right. like me, awusagala balwisaawo njagadde bategeeza kigambo kimu mwegendereze nnyo omusajja ebigambo byayogera aba bitegeeza talina statement gyafulumya nga tagimanyi nti agyogedde aba agimanyi bulungi nnyo era n'ekyokukola aba akimanyi kati gwali eyo nga weebuzaabuza ng'afukaanaaba ojja kitegeera nti ng'obudde bukuweddeko tokyalina budde. Saagala bamalira budde bungi njala bagamba ekigambo kimu buli munnayuganda wooli wonna weesibe bbiri oba oli mu diaspora weesibe bbiri oba oli waka weesibe bbiri mujjukire omusajja ono yakugamba I will crush everyone who doesn't believe in me. But naye yerabidde nti Katonda ayina obudde bwe bwagenda mukurashingiramu ekyo akyerabidde. Kati gwali eyo nga gwolowooza simanyi ndi mu diaspora nina akatabo ka pink nina aka red nina aka blue
nga tugamba ne Weswe gwa nagamba tumanyi Museveni bwo operating nkosaasidde. Njolo kubaza abantu mwenna ababadde abali mu Europe abakoze omulimu ogw'enjawulo okuba nti musobodde okuba nti mulaze mayiga nti ebintu byonna byakola akola bya bwerere mwe bali nnyo mubalire ddala abategedde. Era njalo okuba akalango kano nkongereyo abantu bagenda onaku rencha eriyo okwekalakasa mu ggwanga lya America mu kibuga Boston Hotham Commons ku saa 6 mpaka saa 11 ez'olweggulo. Mwenna emikwano gy'Abaganda n'Abaganda mwetaagibwa ogenda nga musobole okubanga muteekawo okukalakasa kw'emirembe nga tusaba oba nga tudimandinga Ssaabasajja Kabaka agende afune obujjanjabi. So buli muntu yenna asobole okugenda okuba ng'ali olunaku lw'enkya olw'omukaaga. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 27 essa 6 ku saa 11. Mwenna Abaganda mugende kubanga ekintu kye tuliko tutakabaka agenda jjanjabwe tetwagala kudda mu maziga olw'ensonga tumanyi bulungi nnyo enteekateeka ya Yoseti Bahulwa gy'aliko gy'akola. Nakano akalango kagenda eri mwenna abageye. Kino ekirango ekyenjawulo. Ssentebe w'abageye tudde e Busujja omukulu W. Alex Kasujja ategeeza abageye mwenna abaana n'abazzukulu okwetaba mu lukyalwa mmwe e Busujja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omutunda omwaka 2022. Mugenda kubeera n'ebiteesebwako bingi n'ebinaava mu kuteesa okukonna bigenda kuba bikulaakunya n'okuyamba ekika kyammwe okukizzaawo n'okumanya obuvu n'obuddo n'okumanya mu butongole ebikolebwa n'abo abaseddekezi abali mu kusaanyawo ekika kyammwe n'ettaka lyonna ery'abazzukulu ba Kasujja. So mwenna abazzukulu ba Kasujja mutegeezebwa nti ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 mwenna mutegeezeddwa nti mugenda kubeera n'olukuŋŋaana oba olusiisira lw'omugenda okubanga mubeeramu okuba nti musala entotto engeri y'okutaasaamu ekika kyammwe n'okutaasaamu ettaka lyammwe ery'Ebusujja. So mwenna musigadde mutegeezeddwa nti mwanguweeko musobole okugenda okubanga mukola ku nsonga ezo. Wano ndo sigenda kusukkawo okujjako bategeeza Mukama bankuumire naye nga nfundikira ngira bategeeza ekigambo kimu. Bw'oba oyagala okuwona mu Uganda kola okusalawo. Bw'oba tokoze kusalawo ojja kufa. Naawe wenna Munnayuganda akulira Museveni agenda kumala akutte. Kiri gy'oli okukyusa engalabi yo osobole okuteeseza eggwanga Uganda okulirwanirira. Bamemba ba Parliament nga nfundikira aba National Unity Platform kyekiseera mwekube mu mutima mutandika okulwanirira eggwanga lyammwe. 1. Ndimandinga ba MP bonna 58 okutandika okukola petition esaba Baganda baffe bonna bali makomera basibu bweberere. Leader of opposition Masasi Mpuuga nina bugisimu fungize. Wadduse n'otuuke wa principal omukubira omulango gutakungula ng'akaliro kakwoca. Nga nina bugisimu fungize kola obuvunaanyizibwa abo. Baganda baffe bali makomera tokola nga petition yonna. Bamwe bapali bali mu nkombi tokola nga buvunaanyizibwa abo. Tusaba n'okutandika wiiki ejja mutandika okudimandinga aba prisoners of war bateebwe by all means nga muvunga sidiru zaani za mawu mukole mu mateeka kye bayita okudimandinga abaana abo tebalina musango. Ekirala twetaaga obukulembeze baffe bwe twawangula bemba pale twabalonda okukunga abantu basitukire mbawambo bakimu obuyinza bwaffe ne mwena musirise. So buli muntu yenna ali awo nga gwolowooza nti walondebwa nga togenda kuperforminga duties zo. Bannayuganda bayiwawo omubiri okufula kansala. Bannayuganda bayiwawo omubiri okufula chairman of C5. Bannayuganda bayiwawo omubiri okufula member of parliament. Musituke mukunga abantu basituke balwanire obuyinza bwabwe batwala obuyinza bwabwe. Petronda Robert Kyagulanyi Ssenta mukulakulanya eggwanga lyaffe so si kulya musimbi gwa muwa musolo. Musituke ng'obudde bukyali. Buli munnabyabufuzi yenna ayagala enkyukakyuka mu National Platform tujje eboozi sawa ya kununula ggwanga ya kununula bannaffe bonna bali makomera abali mu kubonaabona tebazza musango omubiri baguwirawo mmwe. Ekyakudusize wa president kikuyamba ogenda otandika okuteekawo ekifuba mu parliament abapaka ba parliament musaba bana baffe babate musaba obuyinza waffe mudumire Bannayuganda basituke kubanga kiba kwakatako. Buli member parliament yena mutandika okudumira ebitundu bya abantu baffe basituke bave mu kwebaka.
bakansala bakyamano si 5 twabalonda kunga abantu kusituka kuwanga uyinza waffe buzaayo so sikutuula nakwekonjoyinga musimbi gwa muwa musolo kyekyabalonza bwe mba muga nkikiza mukitegeeza mulidde mu nsi ya mulukwe ate nga tetulina budde butuweddeko abasajja bayidde kyokka mwetuddeko mukama bankuumire atakumira mpera musule bulungi mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.